Yanje Kasule Abdul omwana wenge ye mujukulu wa nkali tekiwe balagachi nze sina mulimu gwe kitakola kubanga manye naku yange gye nvudde wala naku gino buli omwaka aba atija wa munne titi tuli ku bunkenke fenna eno tetulina mirembe nze teyampisha bubi olwakino kunchi kuno tekakitatobera na mukono muwanvu kakitatobera na ngalo mpanvu kweweita mugezi nnyo nje buli kitundu nali nkigwako nje yampisha bulungi kwagala okukola obutanyoma mirimu nayo omuntu nafunjija bino byoluuki byenkiwenekyo mennyo oluuki bineme kyofunja nje njija bugine mugamba mwana muwala ennaku gino nkumatira naye mani okimanyi nti nonsobola okutwala nakuddamu ati nje jakiti njigira mbuyimba jakiti nkunjija buzine nkutunulira nentandika kulaba ng'olaze kugula bugoye oba musanze otunda nnyo nga aze gula bugoye n'omutandika kinakulaba lumu naye nakigalamu akantu buli omu alya ku magezi ge okakasa kyebbeeyi kiba kya bbeeyi ali olabyeyo omulalu afa covid. Yes, omulabi waffe owa imedia Uganda tuwandiza nate ku programu enenganzi ne channel yaffe twagala subscribing o liking ero sharing tukuletera abantu abenjawulo nga betaaga obuyambi tulina lero tulina munaffe Kasule munnange ono abasinga muze mu mulaba ku TV agenjawulo ku mitimbagano egy'enjawulo naye baba musajja atu yeetaaga obuyambi era gwe ali eyo atulaba tukusaba ajja kuba basomera ennamba y'essimu mumutereko ssente saagala nange muziwenze njagala muziwe ye direct era nandisabye nti bw'oba omuwa ssente wandimugambe nti lwe nakulaba ng'oli ku imedia Uganda alisti amanye nti tumwongeddeko ettofaali ddala eri ku bulwadde bwe. Kasule weyanjulire abakulaba tulyoke tweyongereyo mu maaso. Yanje Kasule Abdul omwana wenge ye mujukulu wa nkali tekiwe balagachi yanje kenyini njali wa butambala kamugombwa mu lujja lwa Kasujja. Kasule tuwulidde ng'olanya okuva gy'ova emabega kawo twakulaba ku mitimbagano egy'enjawulo nga weetaaga obuyambi naye bwe tugenda tutuukawo awo tujja tutuukawo njawulo sooka otuwulire mulimu ki gw'okola kati kwa twako mukulu abaluli ku mitimbagano emiranga ng'oli mu kaguje kati okolerawo. Nze sina mulimu gwe kitakola kubanga manye naku yange gye nvudde wala okitegedde kyebo gye nvudde wala sina kye kitakola enkyo oyinza okunkyanga mu ngatto enkya nonkyanga nga ntambujja ennyaanya enkya nonkyanga ate nga ntambujja emikeeka enkya ekigwa mu maaso kiri nti nsobola ofunamu ekyokulya ekitegeeza gwe otambula nakitambula kigenda mu maaso ensenene bwe zijja ngoba kireezo nyinza okutunda kati ngeyo waffe mwemba kati nnaku gino ntera nnyo okuba mu Gazaland neno nekino kya shopping mall eryawo kyadijjawo ku bachi ewali bachi gy'Abaganda ekizimbe ekipya ekyo kyendabawo ekyo ekinyirira mwentera okubaawo. Kasule ebintu bitambula bulungi naku gino buli omwaka aba atija wa munne lero luyimba Jofrey tayalo yayimba kinga teyaddamu ebyo bya gavumenti kinga kati yaliko mubaka mu parliament kinga teyaddako ebyo kukola kikuda mu side ziri zonna kinga kati yaliko titi tuli ku bunkenke fenna eno tetulina mirembe yali mayinja olowooza yali mayinja Ronald mayinja yakubira akayimba tuli ku bunkenke tuli ku bunkenke buli omu akifuuwa akijja munda nakati lockdown yakuyise etya watu alina lockdown naye nesembe yali yamanyi lockdown yakuyise etya nze teyampisha bubi olwakino kunchi kuno tekakitatobera na mukono muwanvu kakitatobera na ngalo mpanvu kweweita mugezi nnyo nje buli kitundu nali nkigwako nje yampisha bulungi kwagala okukola obutanyoma mirimu kyogamba ennaku 42 zonna bazimalako okola nkola nali ntambujja nnyaanya kakitanfuna ekyokulya negikyakula landiroodi ng'amagye abewaka tebafunanga ekyokulya ekitegeeza nje wange bafuna nje nafuna tuli babiri just tukola babiri naye omuvubuka gwembeera naye kijja mwatula manya naye tukola babiri
Okay. Kasule tuawirako emabega kawo nti walina omukyala ne bakola n'embaga soko tunyumize ku ebyo byamukaji namulina kiganyi naye kati kijja byogera nnyo sikyabyagala kubanga nadavako ekyo kubanga ninayo omuntu nafunjija bino byoluuki byenkiwenneekyoma ennyo oluuki binema ekyofunja bino omupya gwofunza ye namumala dda nkigadde kumuleeta buleeki olwotandika otya okutandika batasi olwokumufunza munyumizaamu olwokutandika otya nja njija bugi ne mugamba mwana muwala ennaku gino nkumatira naye mani okimanyi gino nsobola okutwala nakuddamu ati nja jakiti njigira mu buyimba jakiti nkunjija bugi nenkutunulira nentandika okulaba ng'olaze kugula bugoye oba musanze otunda nnyo nga aze gula bugoye n'omutandika tinakulaba lumu naye nakigalamuko akantu taka ewaffe twogere nemperejayako nemperejayo kano njogereza omuwala omukulu kutegeeraawo kati ng'olwo yaddamu atya ngaakutunulira sekabuseki nga bwemanyi abakaji ngaakutunulira sekabuseki nja jakiti mukyabaka namba omusaba enamba nokoya nolokokuba kati ebyo tobikyamanyi okubanga munanga mbanga yecwaja omuwala ajja kudduka ekitegeeza gweoyita mu buyimba mpita mu buyimba awo nolokotwalako bannyinaffe munange buli omu alya ku magezi ge okakasa kyebbeeyi kiba kyabbeeyi ali olabyeyo omulala afa covid nze tonkwata nonkibya ebyo bya covid buli abyogerako bamukiba tubiveeko kakati obeerawo otya Kasule mbeerawo nti batya azino obeerawo otya kati kuba kati nkitegedde ongambye olina omukyala gotandiseeko kati obeerawo otya naye iye tubeerawo ngambye musula babiri ate nedda bambi omuwala kinamuleeta kogenamuleeta ddi abakugajalandi bonna gajalandi mukikuubo waliwo ekizimbe kiriko nakasero ekyo kyomukikuubo abo bonna nekyo nga kenyini ku kikuubo kenyini waliwo ekizimbe kiriko King's Farmer oba King's Farm abo bonna abantu bange bekyunja okuddamu embaga okakasa olwoka okube ekidaala onyenye emiti na buli kimu besunja okuddamu embaga so tugisuubire essaawa yonna naye ekizibu kiri kimu nje teekateeka oba nfunye atya yenna ateeka okyoka okufumba emyezi 6 alina sowa kufumba myezi 6 yakyoka yakinkola n'endaba ije kam ije go demu yandaga site mama namufuna ku supidi era yagenda ku supidi kati awo mba nina kyoka okwetegereja webali neyakuzaalira omwana yanjalira kati ate omwana yaliridda omwana ye gyali wa maama we era wantuuka kafukamira bulungi nambuuja nange okufuna ku kitiibwa ekyo nali olowooza nkisuubira nambuuja nange nendeeta buli wengenda nenfunayo kyemuwa kigiwa mukaji ndikwakya mwana bwemba ngenje oba mama gimugyeko batagimugyeko njiwa kwakya mwana ampadde newankubira ekimu ti nomuweera ekyo edda bambi nagamba teri atalina bbuba olaba nenkoko zekuba nezetta enkoko olaba nembwa oyinza okugamba ziri kugoba mubbi nazo nga zafunye ebbuba zekuba nezetta kati olwofe abantu obadde obuze Kasule munange bino ebimu oluuki ebyokudda ku social media mugino nali najja ekyonyiwa nga ndaba kirina kirungi kyenfunamu bonna ng'enamba kyaba obuyambi tebanfaako n'obuyambi nsuubira bayinza okuba babukuweereza naye ng'oba tebutuuka nenze mba njala oweeyo enamba y'essimu nsobola ogiwaayo ogisome oli ayagala era obasabe n'obasaba otune mu kamera obasabe bagaye bannange nze Kasule eri mmanya bwegati namba y'essimu bweti era ereeta eyange yennyini ereeta Kasule Abdul yennyini ibasomera nti abantu eri 07 0 1 0 27 451 gibaddiremu eri 0 7 0 1 0 27
451 Ereta Kasule Abdul. Kasule abantu bagenda kuyamba ne kati bagenda kuyamba ki buzibu ki yabo batandika kubanyonyola obuzibu obwo bana fe twagala okuyamba munango obuzibu bwenina just Singandi nawala nagamba singandi nawala kuguno omulimu gwenkola oguleta chente oluchi teguleta obulwadde bunkuba wansi nze mbanga mukujja nagamba mbanga yebase newe runkuba batya byebiri byenakunyumiza byenanyumiza luli kugude oba nali kuki kubukedde bino byenangawe naveri nenkunyumiza musajja batu munango obulwadde ennaku gino buntabukiddeko bunkoje ekigwe tolaba ebiwundu byenina oluusi njukuka bankoje kino njukuka batute ebintu byange kati esimu yange nayina ennene eya music yonna ku luno lwankuba ne bagitwala bakwano bange ab'ebyennyanja ebukyega ne beekuŋŋanya mu ddakiika awo ne bangulira akakimu akalala okiraba ng'ate nje eyange gye nali nyumirwa yali ya music okuba music nambeerawo nempulirija wulirijako ndi wa music soka tuyagala abantu bakuyamba olwekyo obulwadde bumajeeko eddembe lunkuba lujjira mu tulo buli ssaawa nze mbanga yeebase ne lujja mukunvaako era lunvaako ndi mu tulo nzuukuka bujuukusi bagamba nsimbu naye ensimbu ekujja sobola okujjira mu tulo ndasimanyi gye bwava munange leero sijjayogera nti nobwava wagundi kubanga ennaku gino anti waŋŋamba wagendako mu bapasita ne bakusaliraawo naye sama si ekyavaayo mu bapasita ekyavaayo mu bapasita kyo kikikyo abamu bannange bandabula nti no kibaatula amannya munnange ekyavaayo mu bapasita kiri kimu nagenda nakyoke bapasita emu Kawala nali ndaba bakiti nali ndaba nentwala wentambuza gino engoye gyange nenkutwalirako eri nenjija wano nenjija nenkugamba nga nje sibukweka gwensanga gwembukola ki gwembugamba kyebo ugeyo ng'okola ng'oli mu street gwokolera abagundi nga tebakusumba bakesisiye nje ndi mutembeeyi enkola gyenkola njija nenkubirawo wano ssaawa busaawa enkola weetyo nga wojja n'otambuja engoye gyo bwaweetisa omugugu awo n'okolaki n'ovaawo olaba tewakola ng'olumba walala nga olaba era tewakola nga nnumba ewalala wenti nga nina kyensooka okubuuza kyebo kiva ku ki buli weŋŋenda emikwano nfuna mingi anti oyinza okuba oli muntu w'abantu kiva ku ki oyinza okuba oli muntu w'abantu nze buli wentuuka bankyanyukira oba basanyusa bagamba lali musanyusa bagamba oli musanyusa ako bakubira obuyimba aja kiti nje ntuuka butuuki ne bakuba endulu wuyo ayingiddewo omwana wenge ye mujukulu wa nkali wuyo kati fale kijampo ng'emitiyana tuuka butuuki ne bakuba endulu ng'emubende tuuka butuuki buli omu n'adduka ate nze amagezi genkola munnange nze amagezi genkola sigenda nnyo nga mmemanyiza abavubuka bannange nkinga kwemanyiza mukadde gwosobola okukabira enti ekizibu nakola ki nakutaasa naye muvubuka munno agakugumya bugumya embeera wonna tewabaawo stress si kyo stress nga omwana w'engeri kwetekako stress kubanga bino byanki byakuleka ensi teneemajaamu nkinga kuyimba bwa mukwano nkyerera munange singa teyali laavu naawe kenyini kyebantu nolya tewandibaddewo kuntraininga bino bya komedi jajjasa ebbangawo yali ayagala kuntwala mu kibiina kye naye netumugwamu yali ayagala kunkoja ekya kapere yandabula naŋŋamba oyo tasasula kapere gyali mukwano gwange atera okunsisinkana netwogeramu jakiti mpulirija buulirija lediyo nkirika toyinza nakumanya nti no yenze Kasule ompitako nga ndi mukirifu ntambula byange toyinza nakumanya wemba soogedde tosobola nakuntegeera nti no yenze Kasule kyekiri kyenagamba kyebbeeyi kiba kya bbeeyi omukazi newagejja akabina ate atavaamu mukagujikijataala avaamu guunya buuni nga gwe kasitoma wonojja nkubuuza excuse me you want for how much I'm selling crochet yes hey you want how much how are you okay hey what is the solution hey you want for how much omuwala yina inanga wa luzungu njagala omunkolinemu awo mu luzungu awo how are you madam are you okay this time what is the solution oli nambuza what is the solution madam
I love you 100%. You are beautiful. Awo nendeka wakayimba. Then oh mama, we I love you, mama. Oh mama, we I need you, mama. Omulaba ffe owa e-media Uganda tukwaniza nate mu kitundu kyaffe kino ekyokubiri nga ndi ne Mukulu Kasule. Mukulu Kasule oyo omono gwe mulaba wano alabiseeko ku mitimbagano mingi. Musajja watu bambi ng'asaba obuyambi n'abasinga tebamuddukira osanga n'abamu bamuwa obuyambi bwe bambi ne mukola ki ne mubusigaza. Nolwaleero tumuleese musajja watu ayogere ku luno nga yagenda okweyogera ennamba y'essimu. Ekyamazima tusaba buyambi musajja atu ng'omanyi ffenna engalo tezenkana ne bambi yeetaaga obuyambi obw'ensimbi bambi asobole okwebeezaawo olw'ekirwadde ekimuluma. Mukulu Kasule okome wali ng'otunyonnyola nga ogamba ekirwadde kitera kukuba nga weebase ate ne kiggwako naye n'otwala ku kyaki emu ekawaala sijja bba tulaba pasita obanga ne luli kati nga gwewona beera mu katale ngeja mbugeja nga bwona atuma nti n'omuntu munange obulwadde bunuma bummagyeko eddembe biki atutulumba mu kyaki atulumba nga bayimba Yesu alina amanyi nga we bakyaba kati musajja atu okutuuka kunje nga bagira ab'obujulizi baamaliriza ab'obujulizi kati we baatuuka kunje omanyi okunkola ki okunsabira omanyi okunkwatako ebati nga bansabira oli nanva emabega nansala engwala ne baŋŋamba oli abaddeko masitaani ge ng'ate nkugambye olumbe we lujja ne lunkuba mba sibiwulira mbanga ali mu tulo naye wano engwala nagiwulira we nava ewooyo nga we nakunyumija ewagundi bansajja engwala we nava ewooyo we nagenda nenjija wano nenkunyumiza mbadde ewagundi bansajja engwala gwe noŋŋamba ngeja bugeja okitegedde gwe noŋŋamba lwaki ogendamu abo abayaayi ekikyasa abalokole bo bennyini be beeyogera n'emije gyabwe lwaki ogendamu abo abalimba lwaki ogendamu abo abayaayi oyo naŋŋamba nti no jantugende kyaki eri awo ekabowa yali saidizawo ekabowa yajebbi yali saidizawo ekabowa kati tutuuka ne tusooka tusulamu bo baali basulamu n'olwomukaaga ne bakuma ebiti baali tebanagizimba bulungi kati we bagigira ne tenti nga bakuma ebiti basulawo ng'abasula ku lumbe olugira nga bakera basaba saavisi esooka kati nze nagenda mu saavisi ey'okubiri nga nasuze enkoye neebase kati we twegendayo mu kusaba muganda wange n'abayimba we basaba olwagira omusajja okutuuka kungi okunsabira ng'omusajja mpampiza amaanyi nga buli waawo jaffayo oluyi olw'amaanyi nga mpampi neneebuuza empizi nzitiraki nenteekako kakokola tondeka nnyuma nenjirukawo nali nfuluma ku mulyango ate babbawusa bookolaki bimulinnye nga bankwanwana nabo bikonde ne bankwata ne banzizaayo kati we banzizaayo nga buli pasita bantuukako ngenda mu katebe kalala neyongerayo nga ntula bulungi nzikakkana naye nga buli wantuukako ngenda mu katebe kalala saagala ntuukeko nga neralikirira ziri empi paka saavisi bwe yaggwa mu mpola nenfuluma bulungi bwentyo we nakola naye abamami abamu kibanga bino ebya Museveni temuvumaganya Museveni abakozi be bamukola ki musajja watu tamanyi na byakola byemukola mabbali bawulira buuligi bakoze kino naye musajja watu bambi nedda bambi temumuvumaganya oluuki muli amamba abaagu navumaganya ekika kyonna bano bateekayo abakozi b'endowooza be bakola ebikyamu naye nje musajja watu ndaba talinawo ki eddagala libaamu oluuki ffe eryaffe kubanga waliwo eddagala ly'emmira lyo ŋŋendayo abakyawo ne bankolako ne lutajja n'amaanyi ne luŋŋonza bugonzi ne nsiiba nga neebakye nga ndi muweweevu eryo ddo ndikima abalimpa bulungi eddagala lyaffe
waliwo n'empeka endala gye baŋŋambye okungulira ntino ngiramirako bajja gingulira. So kati omulabi waffe atulaba wano ku imedia Uganda nga wawulidde emboozi ya munaffe Kasule, ekyamazima emboozi eno ekwasa ennaku ate nga bambi yeetaga buyambi. Tukwegayiridde n'obuwombeefu bungi nnyo gwe ali alaba imedia Uganda. Omukulu Kasule agenda kuddamu asome ennamba ye g'amazima sente toziwanze ziweereze ye asobole okufuna sente asobole okufuna eddagala eryo. Era katweyongereyo n'emboozi yaffe otugambe Katolo wava ovudde ekawaala ogenze ekabowa. Bwe naveeyo nadda Bugima bbali nenjikakkana nenjira ku ddwaliro. Kati mu covid eyasooka obwokubiri nalabye embeera ennyiga ate nenjira ku bakyawo oyo abakyawo nalabye sente kiyinaamu bano bennyini abakyawo abakola eddagala awo mu Kisenyi nenva omu ku omu nga buli omu ngenda mugamba nkooyo okulya akawunga njagala muceere, nkooyo okulya akawunga njagala ttooke. Abakyawo bo ne bakwata omuceere ne bagumpa ne bangulira kibo naye ntuukawo bankuŋŋaanirako nabo mbeebaja. Osobola kwebaza muntu kyomulala akuyambye annyambye kuba abantu bangi gye bali abakuyambye tomanya osobola n'okubeera ng'oyalowooza ssente labayo omuntu kiva ku mbeera zo gye weeyisa. Ku nki kuno nakigambye wali kasita oba wa mukono muwanvu buli omu akwegobako. Nze embeera gyange gye neeyisa kiri wa mukono muwanvu lwakiri nguma oli nantwala nti no kitegeera naye nga kyenjagala nkifunye mu bulungi sikibbye bubbi sikola ki. Mukulu Kasule batugambako nti oli musuubuzi ow'amaanyi nno nti era otambula obutale obw'enjawulo n'ogenda wa abasoko babuulire engeri gy'oyiyamu akasimbi ako. Akasimbi engeri gye nkayiya nti kati byebiri bye nkugambye byennwanira eby'obulwadde bunkuba ne bazitwala bano abannyamba bakyoka kwata mu nkyawo. Nze eyo waliwo ekizimbe eyo yonna mu Kampala yonna kati neetalamu nga nnoonya emmaali emala gifuna ngamba bugambi wiiki eno ndi ku luguudo luno kubanga buli wiiki mba nko oluguudo lwenkolaki lwenkwatako kati naku gino mu wiiki eri ewedde enewe gye tugendamu gye negwako yennyini sigamba wiiki ewedde negwako yennyini mbadde ku Hoima Road. Ne kale kambuze obeera mu kibuga eyo ng'okola ng'oli mu street bw'okolera abagundi nga tebakusumba abakesisiye. Nze ndi mutembeeyi enkola gyenkola njija nenkubirawo wano ssaawa busaawa enkola weetyo nga wojja n'otambuja engoye gyo bwaweetisa omugugu awo n'okolaki n'ovaawo olaba tewakola ng'olumba walala nga olaba era tewakola nga nnumba ewalala wentyo situula wamu just netolola bwetolo ediwentyo. Omulabi waffe atulabako imedia Uganda nabagambe tuli ne munaffe Kasule Abdul. Kasule Abdul ayina olumbe olumusumbu abambi naye kenyini lumumazeeko emirembe naye nga yandyetaaze obuyambi era ng'obuyambi bambi tubusabe okuva erimu. Kasule sokoddemu osomera abantu ennamba y'essimu basobole okuterako ssente ennamba eri 0701 027 451 eri 07 01 027 451 ereeta Kasule Abdul yennyini. Yes, Kasule Abdul nga mumuwulidde. Kasule kiki kyewandyagadde okubuulira abalabi baffe tuleseeyo? Kyenandyagadde okubuulira abalabi bammwe kiri kimu nkinga kwebaja bano bantu bange ababemberamu kubanga oluuki bimvaako nenjiramu nembakabirira bano ab'obutale kyensaba ne bano abakwano bange ab'omu katale ebukyega n'abawa ab'enateete mwe muli mikwano nina mingi naye kinange nina kyensooka okubuuja kyemu kiva ku ki buli wengenda emikwano nfuna mingi anti oyinza okuba oli muntu w'abantu kiva ku ki oyinza okuba oli muntu w'abantu nja buli wentuuka bantanyukira basanyusa bagamba oli musanyusa bagamba oli musanyusa ako bakubira obuyimba kiva ku ki nekaleka nankasoke nkubuuza olwaki bw'ogenda ewantu abantu babasanyufu bwe kiki kyolaba kyotuukawo n'okola abantu ne babanga aja kiti njantuka butuuki ne bakuba endulu wuyo ayingiddewo omwana we nga ye mujukulu wa nkali wuyo kati fale kijampo ng'emitiyana tuuka butuuki ne bakuba endulu ng'emubende tuuka butuuki buli omu n'adduka
ate nze amagezi genkola munnange nze amagezi genkola sigenda nnyo nga neemanyiza abavubuka bannange nsinga kwemanyiza mukadde gwosobola okukabira enki ekizibu nakola ki nakutaasa naye muvubuka munno agakugumya bugumya waliwo we nabeerako eyo mu mikwano gyange ebweyogerere gye nali mbeera najyo eyo ewa jjajja naye nga okole ngwebabeeramu gwaba ate gwalinga fala gwe gwe basinga osuula gwe yeefuula omugezi ennyo gwe gwe basinga osuula mu buki mu butego bwebaba bano sajja batu nalinjibye oba twaitubyeki bino ebyogenda mu masomero ne bankwata ne bankuba emiggo bino atekunganya bekunganya kati essomero liwulira lye bayita naalya ss be bangunjula nendekerawo n'ebyo ebyokuwugira ebyengalo empanvu musajja ati bino ebyokeera okugenda mu abaana b'amasomero bawumudde nakeera ku makya nengenda mu masomero ogenda okuleeta ebidomola ewaka nendeeta ebidomola kati baali nali nfulumyawo bati ne bankwata omanye omusajja wati okundi emiggo okuva ku makya paka kyawa mukyanvu nga buli bamasita ebatoowa ng'ono atuula wali anywa ne kacaayi ngaye bankuba emiggo bayiwa ku kabinevu n'amazzi ne bakuba era mujjajja wange waliwo eyo eyanyiga jjajja gyali Katonda muwe ekiwumula ekyemirembe yafa nanyiga musikazi wattu nga yali anjagala kakati tombuulidde kyeri kyenkugambye nti Kasule lwaki buli wootoka mu kitundu abantu basobola okukulaba ne bagamba nti wuuno Kasule azze oba bayimbira obuyimba oba basanyusa bigambo ki byobagamba nze kiyinza kukola kiyinza atugira nekitasanyusa nje wange wembeera wonna tewabaawo stress si kya stress ng'omwana w'engeri kwetekako stress kubanga bino byanki byakuleka ensi teneemajamu nkinga kuyimba bwa mukwano nkyerera munange singa teyali laavu naawe kenyini kye bantu nolya tewandibaddewo tali kisinga mukwano ng'amazima n'obwenkanya era kisudde bangi mu buzibu nga bebeyama abala ennyo bituukirija twabanga babiri disappointment love enyuma nnyo okuba ne gwe njagala naye disappointment ono wange mwagala tabinkola ebyo nawe na disappointment ng'oli ambuuza nti akayimba nga tokamaje eyo nje mbagamba bugambi nje akakuba mba nkamanyi nga paka okuva ku ndyo paka nje kinje akakuba nga ndeetawo akalala kitali kisinga mukwano ng'amazima n'obwenkanya era kisudde bangi mu buzibu nga bebeyama abalemye bituukirija ne tuleeta kano anaye fe abasajja kitubonyabonya butayiga era abo abangamba okugenda kuneeyimbira byange bangi abaneekyunga naye neeyimbira byange ngekyo nateekawo kiri kimu nakyusa akayimba k'omukazi nkyusiza obuyimba bw'abakazi bubiri nga bubiri kanako naye abakazi tikitemumatira kati nakwera nendeetayo kano anaye fe abasajja kitubonyabonya butayiga topapira mukwano otyo ndaba nkukakatya tamala gagenda otyo ebintu by'abakazi biba bizibu abasinga bagala kimu ssente ow'ennaku gino oyinza obeera omwavu n'akubeerako tagira mukwano tagira laavu tafa kimu ssente kyente erina enkijo mani nabula bubujja nkwata ku mukono kuntraininga bino bya komedi jajja sebbangawo yali ayagala kuntwala mu kibiina kye naye netumugwamu yali ayagala kunkoja ekya kapere yandabula naŋŋamba oyo tasasula kapere gyali mukwano gwange atera okunsisinkana netwogeramu Uli w'amaanyi ssebo sikane wa serebu yangamba kapere yangamba just yo tomulungi kyayankozesa ebipulogulamu n'atampaayo nefuuka ate empalana kibanga okubola omuntu mukujja yeegonza naye mukukola ki mukubanja n'atabuka nalifuuka empalana togeza muganda wange nkulabudde nali ntineti kyengoye zange nandabula so teyakwokya
olubuyimba buweddeyo obuyimba buwedde nje ekibambi kyekiyimba nnyo kyennaku gino olaba engeri gyogala nti oyimba nga omukyalo omufulu bamanyi kati omubeera ewaka kitabuka butabusi ate kitabuka kankugambe nti ewaka jakiti mpulirija bulija lediyo nkirika toyinza nakumanya nti noyenze Kasule ompitako nga ndi mukirifu ntambula byange toyinza nakumanya wemba soogedde tosobola nakuntegeera nti noyenze Kasule kyekiri kyenagamba kyebbeeyi kiba kya bbeeyi omukazi newagejja akabina ati atavaamu kagujikijataala avaamu guunya buunyi ogambye otya ekyebbeeyi kiba kya bbeeyi omukazi newagejja akabina atya tavaamu mukagujikijataala avaamu guunya buunyi gwe wali olabyeyo omusajja agenda mu mwoleso gw'obubina si bakazi era kyekyo kyenkugambye bakazi ng'olina ebisoko kankubuuze wasoma kyenkana ki amadika tali up to P7 yes soyinamu oluzungu oluzungu ebisinga ebyoluzungu mbimanyimanyimuko kubanga ngeja nga gwe kasitoma wonojja nkubuuza excuse me you want for how much I'm selling clothes. Yes. Hey, you want how much? How are you? Are you okay? Hey, what is the solution? Hey, you want for how much? Kakati njagala osooke onkwaniremu awo senga osanga omuzungu omuwala ayina nga wa luzungu njagala omunkwaniremu awo mu luzungu awo. How are you, madam? Are you okay this time? What is the solution? Olinambuza, what is the solution? Madam, I love you 100%. You are beautiful. Awo nendeka wakayimba. Then, oh mama, we I love you, mama. Oh mama, we I need you, mama. Awo no bango maliriza. Nje mba maliriza. Ngebyo bya mangu wali kyogamba nawe era okuba mangu nobigako. Wali oli watabu. Ebyo siringirija kati. Olw'omwana wange yatandise okutegeera namulabye sesoma nnyo kubanga omwana ayinza okudda enkya n'atandika ate n'omwana taata n'atandika olaba nga taata omuki mawaya biki kyekoma nnyo ebyo weneekyoma ennyo njaba yeecwaja kati omwana omulaba bbanga nkuba bukubi simu maama we yankubira kimu amutulidde okulabako eno toca n'akawala kagenda katyanjagala kubanga gwe omuntu gwotayagala gwokubira otya ekimu gwe wakoowa lwaki gwe wandizeeyo mwakola embaga bulungi ne buli kimu twakiraba munange nawe butafiira ku bbala limu okitegedde kyebo munange kijja gwa ddalu nze siriddemu ebyamanya ly'omutima gwange kiriddamu kubanga munange omuwala bafunga yali alufudde nga lusuku gwanobye ogusooka nga yaza mu katale bakwano bange beekuŋŋanyiza kumpi katale kalamba bamukimi anobye ogwokubiri ab'ekiitalo bamukimi nga amanye ekimunobya kulokoka era ntugende mu kanisa ŋŋanye twagala kulokoka munange kyebankola twagala bulokozi muganda wange obulokozi siganye olokola mutima gwo naye bano ababeeramu babanga bano byenkugambye ebya Museveni bavumaganya buki bavumaganya olwaki ewakakande tasabira mirimu ya bugingo ebyo byansobera naye mukiki omukatuliki wasanga kyaki yonna akolaki nasoma chapule wayingira naye yabe yabaki yawe asabire ewono tagenda wono munange kati ejjo nabaddeko ekiboga nina omukazi gwe nanyumijja naye nenyumya naye emboogi naye nga ye buli wagamba aloota nenebuuza ye mulokole yeka yaloota nga nemunyumiza kino kyembunyumiza bansala engwala ku makanisa bikiki ye nagamba tolaba nze naluusi naloota nga babaŋŋamba mu kanisa ezimu zaabayaye biki neŋŋamba wabula ono
abamu balina comedy gwe bazannya nga bawaana baabwe kyekiriba headmaster babanga ba headmaster b'amasomero buli omu awaana lirye eryange lyafunye first grade linaafuna bata first grade ng'abaana ate ennaku gino tebasoma ng'osiibula abantu nga nkiibula abantu nkyoka kulaajanira maama Fiina nakamulaajanira emirundi ng'emeka maama Fiina nkulaaganidde mukaji watu nkyabontaakye nje olumu najjakaweewo bakikali ne bantwala kakokola tondeka nnyuma ate wo gye wuwo bakikali tebakyaba kyente ninayo n'amasimu ge byambikubukedde nga babumpa nti no nga nsaba gwe maama Fiina ne wabaawo abankubira amasimu ze namba naziwandika ne waliwo akatabo ke nawandika kali eyo wakana katereka nga bangamba nti noweereza emitwalo 12 tukuweereza obukadde 5 tukuyambe mu mangu ogenkuwe kadi ogende mu gundi z'abakomediani ofune ssente maama Fiina nze akugambye ate nga yagamba nti nno abaferera mu mannya ge bonna nsobola obafuna nze namba nazibulira bulizi nga bankubidde masimu nzirina nazitereka mu kafusawo ninda ye kenyini wali mpita nzitwaleyo nakyo nkimugambe nnyabo baba n'abatuferera mu linnya lyo okitegedde kubanga bannange gwe omuntu ozesaba buyambi oli kusaba buyambi ate oli akusaba ata ssente okitaba n'omulala naŋŋamba nti nno okutwala ewa maama Fiina nina okusabayo zino weziti nze nja kutiisa buyisa direct nkutuukyeko sijja mwatula mannya saidi gyawe ebulenga nsajja ati nali njagala waayo sente neŋŋamba zino zenkoze ndikwetikka mugugu gummenya njija kyaba buyambi ate era mpeeyo sente kyekyo maama Fiina gwe neegayiridde neneebaja ne bano abankuta ku mukono bakwano bange bonna mu kibuga kubanga nje buli kizimbe kiyingiramu mu Kampala naye buli wennyingira webuteekaja bwekaja kwefuula nga atawulira buli kizimbe kyenyingiramu baagala nkiibwemu tuddawo mu wolokokyo nga kikoje nakola nga bo baagala muganda wange njija bugi nenfunawo kati nga bwe natambula nenengera omuwala neŋŋamba mwana muwala onkubye nantandika ebintu byenkugamba bibuuka maaso otyo kitamanyi baby gye ndi ku kyoto maama ne baceka buli wenkuba oluyimba nje sivuma muntu okuvuma nkuweerejaka opposite kakayimba ate abadde anyiije naaceka bushesi wentambuje obulamu bwange nje kivuma muntu ate nje kibba wakiri ne wenkusanga ng'ogirya nga zambuze ezirya njikusaba loli olugero nalugerera n'oli munnange oyo gwe munnamu oyo ali awo omumwa ogw'ensonyi gussa mukama waagwo enjala okitegedde bano abayita abagezi ennyo Kampala bagisobola ate bebolengera abasinga okubba naye ate ffe bafala be balabanga bafala tolaba obulamu nga bukugendera bulungi oli naava eri nagamba njagala kulabako obulabi nakuwaayo omutwalo nagamba genda olye nkulabyeko obulabi noddaawo n'omunyumiza busitole eno tumukola ki abulama nze kimu kyokka maama w'abaana ye gyali mulungi omwana wange kyekyo yebaleko ndabirira mwana naye yo kyanyiiza so be abantu obadde obwebaza nebaja naye nenegayirya maama Fiina kimu kyokka kyakuntaca bulwadde bwe bumajeeko eddembe ebigambo ebisembayo ng'osiibula abatulamu era obaddemu basomere enambayo ebigambo ebisembayo munnange buli omu yeekuume kituufu obulwadde gye buli obwa covid mbasaba bukyali buli omu ayambale masiki ye atuukirize ebisaanyizo buli omu nga gavumenti wekolaki bakugema nje bakugema yeye nyenje obeera omukwano gw'abakyawo ne batankwatako bakugema obulwadde bwa covid yeye dozi ona wazimalayo dozi sinagimalayo bakugema kemu bakange makemu
so abantu bagoberere ebikyanyijo nga bya covid webikola ki obirina okuba kyekyo damu wasomere namba yo eri 070 wabulire ne lwaki ogisoma nti kindagala enamba yange kyenva ndisoma ndisomawe nti munkubirengako ababamu abasobola bankubirengako obuyambi babukindike kuno kubanga munange bangi abankozeseza nnyo interview nga banfunamu buki bufunyi okitegeera bave mu byokunfunamu nange ndaba banfunamu naye nze ndaba sirinya ddala ate njika buki kati oyagala soma enamba nti bakuwa obuyambi enamba eri 07 010 27 451 ibaddiremu eri 07 010 27 451 ereta Kasule Abdul yennyini omulabi waffeeko imedia Uganda bannaffe muganda waffe munnaffe mukwano gwaffe Kasule Abdul mumuwulidde musajja atuyetaaga buyambi naye gwe wenda bambi ali eyo ng'olaba vidiyo eno olayikinze osheyalinze tukwegayidde akusomedde enamba y'essimu tukwegayidde bambi mutereka akasente naye asobole okubanga abambi ekizibu kyekyo akikola ki akirwanisa tubaagala nnyo twagala otugoberere ku mukutu guno ogwa imedia Uganda twasazewo uno waaka yeslogani yaffe nti tuleeta abantu abeetaaga obuyambi kiri eriggwe munnange bajja kuba bakusomera enamba zaabwe sente tuzaagala ku ssimu zaffe twagala obatere ku bo bennyini batuwa obujulizi naawe kenyini ali osobole omukubira omutuukeko so tetugenda kusukka waawo mubeere bulungi mweraba